webazukukidde ku makya nabadde nfunye messages okuva mu family y'omusajja yakwatiddwa kugukwata step daughter we. Yampereza messages zino nga ngamba Fifi muganda wange teyakwata mwana oyo konze mpe ensonga era ndi ready okuwuliriza ndi ready okukola story endala bwebanga ntuufu mpaayo ku bujulizi nangambe kisooka omukazi ayagala kubba muganda wange ne mugamba mpaayo ku bujulizi ng'omukazi ono ayagala kubba muganda like nga message conversation tujiposting ensi egirabe nangamba agenda jimpata naba kujimpa nangamba ekyokubiri omwana baamukako okwogera byayogera okusinzira ku muntu ampadde message ne mugamba mpaayo ku bujulizi ampereza video ngosobola giviewing omulundi gumu vyo bwenjirabye ngeriko omulundi gumu oguviewingibwa nze njisigazaako mu ngeri yange asinna gibikula mu video eno mubaddemu omwana ono omuwala face y'omwana ono erabika nga bamubuuza mulimu abantu mu background nga malowoozi g'abantu nga basatu nga babuuza omwana yakola ki yakwata teyakwata mutoni bwetyo omwana naddamu mu video eyo ng'agamba yankwatirira buli lunaku yajjanga mu kisenge nti ng'akukwatirirawa nti amabeere wansi biki byonna ng'emboozi bwe yali yogeddwa omuntu omu n'amubuuza yakozesa oba teyakozesa yakozesa omwana n'agamba n'asooka n'asirikamu namala n'agamba yankwatirira bukwatirizi video bemaze okugiraba nembuuza omuntu ono ampeereza message ne mugamba kyogamba amaloboozi ga Hajji ono ng'ayagala atese oba Hajji waseeka atese ne mukazi we gali fabricated si matuufu tanzizeemu ne mugamba essimu yakubiddwa Seeka Semambu I think that's the name nga insinuating nti ekyahappeninga kya bulijjo things are common abaana bebakane kuba mama baabwe era n'agamba tebaswaza musajja tebamusiba bw'anaafiira mu kkomero omukazi aligamba ati abaana era n'atugamba omwana mukaba ne mugamba olowooza ebyo nabyo biri fake tanzizeemu ne mugamba mperezaayo ku message eziri wakati wa Hajji ne mukyala wono ng'amusaba ebyobugagga ezo nazo tannazimpa naye yaŋŋamba omwana si mukwate ne mugamba ffe platform zizaffe we ziri gwe tuwe version yo n'obujulizi ffe tutandika ate ku Hajjati okitegeera ffe tutandike ku Hajjati kino kyo tukijje mu ddiiro so ndi wano obudde bugendedde ddala nkyalinda kuva ku makya mbadde ngumiikiriza nga sagala kubyogerako naye obujulizi tebunnajja omuntu ono n'amaliriza nga ngamba muli ku busiraamu muswazi omukazi oyo aswaza busira siffe angambye omukyalo oli maama w'omwana ali mu kuswaza busiraamu ye kyekigendererwa kye wamu ne Seeka oyo amuggyeko ssente era bamusasula kati ne mugamba mpaayo ku bujulizi nabo tubaanike tubakube ku ensi balabe ensi yeesalirewo awo wenkyali nninze ku bujulizi zo tebunnajja naye angambye agenda kubuleeta era story egenda kulwaninga kati tugirinze mubuuziza omwana ono baamutwalako mu ddwaliro ye agamba omwana tatwalibwangako mu ddwaliro kukeberebwa katulinde mugambye tugirinze nninze bujulizi era nja kubambuwa abantu wano kanoonya ku Ruth Kalibala amunoonyeeko alufuna wani namba yomukubireko kubanga kati ate story baagala kugiyingiramu kugireetamu katembe oba I don't know nenze mugambe singa mpaayo obujulizi we gana bage mazima era nago tujja gayimirirako Hajjati aliwe nange kooti y'abantu enebonyebonye beebyo kati ninda bujulizi basebo ne banyabwe babumpeera nga nange mbubawa fifita kwiri mukyala nsubuga kaninda obujulizi naabubaleetera nekubira omulanga ku Uganda Police munoonyereza kwana omukazi naye ayingire munda yaliridda wanga basobya ku mwana we mpaka okutuuka okumujjamu n'abaana simanyo n'abaana evunze era abaana b'omu nyumba sawa zino bawa obujulizi nti Jono yajjanga mu kisenge lwaki temwagambanga maama wamu oyagala tulowooza sangu bakkubanga enjaga mukazi gwe ne weebaka ne balyoka bagenda ne basobya ku baana bo nga bw'oli tugamba ng'omusajja yali munyuwanjaga lwaki yali munyuwanjaga wamubeezaamu abaana bo omwana myaka 18 ofumbirwa otya naye bakazi mwe ffe tumanyi nti mukuze mu mbeera embi nga muyina ennaku mutunda abaana bammwe myaka 14 nosanga omukazi nga agamba omwana funa omusajja oyereka kuwekyo atulabirire leka tusasulire ennyumba bakazi mwe mutunda abaana bammwe anyway mulala nga biganye nga muleeta abasajja ab'enjawulo mubateekako emisango mumanyi n'okukwata abaana bammwe ne mutandika batunda babakolera buli kimu mubajjemu abasajja ssente endi bamukwata omusajja bamugyemu ssente maama waliriddawa sawa zino tugamba tengo omusajja yali anywa enjaga ddala Jono ngu yali anywa enjaga n'omubeeza mu baana bo singa anywa enjaga n'azuukuka mwena n'abatematema amaze okugoba sawa zino lwogamba ngu yali alepinga omwana era waliridda wa maama oliko akabuuza bannange balooya Uganda Police n'omukyalo ono agende munda omukyalo ono naye yennyini kuba atunda omwoyo gw'omwana we waliridda wa
omwana tebamusobyako mulundi gumu wandi mulabye ng'entambula omwana gwe bakutte era akyuka entambula naye ne batuuka okumukwata buli ddakiika n'atuuka kuvunda n'abaana waliridda wa mukazi gwe totulowozesa nti wali mu lukwe lumaze okukusala saawa zino noonya bya bugaga totulowozesa mukazi gwe waliriddawa mugaana okulabirira abaana bamwe mugaana okwesembeza abaana bamwe laavu yonna ne mugiteeka ku bisajja mubeera bakambwe ku baana bammwe omwana nayagala kubuulira kyayisinkana naye ayina okuba nga wali wagumira ebyama nga yakugamba nti taata nsoberera n'ogamba bunira omaze okwawukana n'omusajja byokojjayo ebyama automatically wano kambabulira omwana w'emyaka 14 bw'aba atandise abasajja bwe mutuuka ku polisi ne bamukebera ne basanga nga yatandika dda abasajja bwe banga bakusibyeko omusango nti gwe wamulepinga automatically kiba kigenda kukulya kubanga basanga nga yakozesebwa dda mukazi gwe nawe olina kubeera munda mukomera nga wetunoonyereza oliko akabuuza banange oliko akabuuza abantu abakulu musitukemu namwe mufumitirize munoonyereze omwana gwe batakwata mulundi gumu mama wali obeera naye toli kaddama nti wali bweru waleka abaana bo ne babasobyako wasulanga n'omwana oyo bamukwata batya mama oliko akabuuza gwe wayenoono omwana wo kakati muli mutya ansubire muli bulungi sitera kwogera ku bintu bimu naye kino ekintu kankyogirako briefly abasajja bakwata abantu it doesn't matter oba mwana muto oba muto mukulu oba mukyalawo oba ki mukikola mutya namwe mwazaalibwa bakyala nga ffe mutusesa baddiya mutusesa ate nekisinga okwewunyisa muli basajja babitiibwa abasajja leka mbabulireko mutya abasajja bemuyita ab'ebitiibwa bemulaba nga bafulumye wabweru ne basiba empale mubatye nnyo era temubasembereza abaana bammwe abo abantu bakyamu bano banefulansi ndi busirisira soogera era banange ndi wakitiibwa nnyo hayi bano bantya n'okukwana abo ofundako omusajja n'omanya nti omusajja wange ali bwat gano okubeera n'omuntu eyefulambu era sikwana tebakutte bakozi tebakutte barelatives b'abantu tebakutte baana bato tebakutte bintu bitabakwatako beerese batyo mukitegeera abantu abo babi abantu abo bali very dangerous waki ebintu ebimu olumu mbitunuulira nenjagala okubyogerako nembireka it is because polisi yaffe efa nnyo onansonyiwa naye polisi yaffe efa nnyo ku bintu ebitalina nnyo makulu nereka ebintu ebirina makulu musobola okujja nemwogera ku kintu nze nina omwana omuwala bwe nalabako bambi avaayo n'agamba bamukwata munaye mu kuvaayo naga bamukwata nawulira bubi naye abantu ku tiktok neno nga mutalina kisa mwine engeri gye mwamulagamu tebibakwatako okitegeera bambi temwamuwa attention wabula ekyaddako mwatandika munikinaminga mannya mwatandika which was really bad omuntu watuuka okuvaayo n'ayogera ekintu bwe kityo n'akyeyogerako trust me kiba kinene aba yekompozinze naye nze omanyi tiktok eno oba social media eno kyenagitegeerako teyagala kumanya like terumirirwa muntu eyagala kulaba byonoonese byokka you get era olaba waliwo ensonga ebaddewo ne bagifaako weekubirako oba weesunako okiwulira naye nga munange polisi ye Uganda etera nnyo okufa ku bintu ebitalina makulu nereka ebintu ebitalina makulu because trust me singa buli muntu avaayo naga nti gundi yankwata oyo omusajja yandibadde avundira mu kkomera abo abasajja be batyo tebeetaaga kubeera mu society n'abaana baffe mukiwulira tebeetaaga kubeera mu society omuntu alina n'obujulizi omuntu avuddeyo naga nti onegundi yankwata kati mu kusirika kuneeno omuze guno gukuze mu basajja ne munnange bataata bakojja babrother bannange njagala mukitegeere nti nammwe mwazaalibwa abaana bawala oba bakyala give women respect muwa abakyala ekitiibwa bane muwa abakyala ekitiibwa nze mpaka kati sinnakkiriza Hajji kye yakoze nze kyova olaba bino ebintu byambu simanya ngoberera seeka gundi simanya ngoberera gundi simanya pasita gundi nze ngoberera Katonda okitegeera ngoberera Katonda because trust me abantu ab'ebitiibwa abantu abamanya religious leaders are letting us down on a daily religious leaders are letting us down on a daily kati twebuuza tuddewa kubanga banange abantu bagenda mizikiti abantu bagenda mu makanisa because they look at these sheikhs, they look at these pastors as an example. So sheikhs and pastors wemubanga all religious leaders wemubanga byebino byemutandise okukola, which example are you giving to the society? Honestly speaking, which example are you giving to the society? Anyway, njagala okutwala okusasira kwange eri maama w'omwana oyo n'omwana wange enkyagenda kufuuka omukyala
okuwulira nti nabaana ye eri affected kikabya amaziga because abakyala fena tufumbirwa so that we can have or so that we can bear children tomorrow. Tell muntu atayagala bearing children taliyo. You understand? So it really hurts to know that, you know, something like this is happening to a 14-year-old baby or 14-year-old girl. Chikwasena. Naye njagala okwebaza police. Oluvanyuma lw'obako owolinyo simanyi abaali enguzi simanyi. Nze naliko ku TV ako ne mbagamba bannange abatuuze bw'okwata omusango guno ogutwala ku poliisi emu n'olaba nga tebakufuddeeko nga weetaze emirundi omanyi bakugamba koma wencha fayire ebuze nyo they have that habit kumbe baalya. Nze mbadde nsaba kwata fayire eyo ku bantu abalina amaloboozi gye batwalire ennaku zino ku social media abaana boogera tebakyatya kwogera okiwulira fene wegituleetera naffe ku morning express fe funako gwa inbox ngogambe bannange rapi nsaba ku buyambi okiwulira nateeka omusango bweguti ne bweguti ku poliisi bweti ne bwetu tugenda kubalabisa n'amanya g'abafande mugatugambe abahandolinga emisango egyo tugenda kubalabisa. Nze nabagamba ku TV nti woba olina omusango nagwo tuteeka ku poliisi n'olaba nga toyambiddwa weetazeeyo emirundi n'emirundi kwata erinnya ly'afande o inboxing omuntu omugaye bannange omusango gwange guli bweguti ne bweguti ne munange siyambiddwa okiwulira tugenda kujja tumentioning nti afande gundi waliwo omwami gwenda babikola ajja n'agamba gundi ne gundi bantumye nkugambe naffe tugenda kujja tubagambe bafande gundi ne gundi atutumye nti oyina omusango gwe gwokolako anti bafande bo tebalaba ma TV tebabira ku social media so most of them tebatumanyi which is very okay bajja tutegeera ku olwo nga tubalabisiza because honestly speaking police za Uganda mususiza okulya enguzi nawatasana because kati ddala mazima gwe imagining nga encha bakute mwana wo but this thing is happening to your daughter weteke mu bigere ebyo bannange tugenda kulabisa bafande tugenda labisa police ze Uganda munatukimana zi drone mpozi naye byange I feel so bad. I didn't really want to speak about this but it's really been a touching story. Naye we thank God nti omwami yakwatiddwa era tubadde tusaba don't even sympathize omukyala omanyi olumu tubeeramu okwana ne gutuziba amaaso but don't let that man out because leero waba kituusiza ku wenkyayinza kituusa kuwa omulala we munamuleka n'ataayayo ebweru so let him be inside the commoner that is where he belongs.